kuyingira bineri kano nakagulira gwe kuyingira munyo ogwo munyo gutatula sefuko twakusirikirira dda wanuno omwana ow'emyaka 3 amanege mukwano gwange ne mugamba byesonyiwe tobitwala mawulire akatambi olowooza takayina ng'omununo omwana abandi omutamanege gwe mazigwe munonyononya abaana babandi mugenda mu byalo mukwana obwana obunaku obutalina namanyo mukamwa ne mubutunda muguziza abaana ensi sefuko lekera otunda abaana abawala mbadde nkusaba lekera otunda abaana babakazi oyo mwana wamuwa omusajja yakusasula sente dakiika yemugwe wamusigule w'omusajja we Asani n'omuguza Nakimwero olw'okuba bava Bungereza mwalowooza yina sente ebintu okutabukako Nakimwero weyajja waneno nga takyakuwa bulungi sente n'osooka omwesonyiwamu n'omugugumukiramu so that bakusasula kati bakusasudde sefuko mbadde nkusaba stop slave bakiyita batya lekera otunda abaana stop trafficking child trafficking joy watandika omuguza abawala nga ine emyaka 15 oyo joy akomberedde obusolo teyakasiyaga joy teyakasiyaga jo asiyaze batobo benna matako goba matumanyiwe tukigambe waneno muleza tumanyiwe ogenda kola kigwe jangu gwe nyoka ajja kutwala oli mulamba teka mukubira ne kusimu nyoko mubuli anja kufumitefu mu matako gwe yakufumita ogwo omunye mukwano gwe ogende ogwo munye gwe itemana mukwano nja kufumita gwe mazigwe gwe jangu nja kuyisamu efu mu mizi ojja kiwulira nja kuyisamu oli wagigwe nga rocha jangu gwe ngotambala matako gwe otunze wanendo omunyogo otunze omunyogo okufuna kakamotoka neye gundi enyumba mosula mazigwe tojja kumanyira komanyoko komera mangu weri ekyakufulumye komera let us threaten him nafa to threaten him agenda kujawe amatako kubanga sefuko amatako go gayitira gali tegasobola beera mbasibe banno ne basalawo bakute tebakutolwa okubanga ki omukyala full figure ali wanena ayomba agamba nti wali wa recruiting abaana obunyonyi biki obwo obunyonyi sefuko ya recruiting yakwata oyo muwala ma full figure namutunda namuguza oyo mwana owebwero oyo sefuko ye yakuvuma nakuteeka ali yatunda abaana wanene Uganda kubanga yafunayo ka platform aka TikTok atutunze fena tumaze onze yali agakunguza mukazi mugagga nengana nga mukazi wa myaka 5 mu mukaga ng'omukazi yenna butusayise nengamba sikalandani saagala nja kuyiiye kubo lyange ng'omuntu bannaye sefuko neesonyiwa sefuko lekera onuna abasajja bannamabeere sefuko mu nnyumba yo bagende bakebere oba teriyo balenzi sefuko toli wasa n'otawasizako musajja munno kankomewo. Hi guys, let's get wasted. Products used: body talk, fat burning oil and cream. Directions: clean body with warm water. Apply appropriate amount of the products on your waist, abdomen, back. It can also be used on arms, thighs, and any area that need to be fat reduced. Rub and gently massage in circular motion, making sure it's absorbed. Short waist trainer works miracles. So comfy doing my house chores, voila.